Analiza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaziza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Lasta Baga yeziwa amuza kyeyune tugenda kwogera naye ebigambo agenda kubuuza Lasta buuza abantu tubabuuzaako abatumanyi n'abatumanyi abatugoberera mwebale kubeerayo ja most high oyo asinga byonna blaza ayongera oblessinga buli omu kyasinga okwagala babuuzaako ziwamuza kyeyune omusajja w'ennansani eyo otherwise program eyakabi ku 0703511589 ja at blessing. Okay, Baga. Yeah, man. Jeno Katumba amala ne banne baawumudde. Wabalabye? Abalabye nga ka Jeno Katumba essanyu limutta. Myaka 47 nga ali mu service. Jeno Abe Kandiho. Ne Kandiho yawumudde. Yawumudde. Ye yali mu Kisemwai. Kisemwai. Yali chief Jamini chief wa Semwai. Kandi alina nagezo okebera ku nga alina emyaka 57. Nga bamumu. Naye yayingira amajenga alina 17. Tegeza byasomye byonna bisomedde mu maje. Olomose emyaka aga ngana yasavinga. Ogeti kati olusi kiyinza okuba bambi tekiri ku myaka emeka. Ne bwe kiba ku myaka tweyazika okumanya nti mu America generally kuli retiringa ku myaka 62 ku 65 tosukkawo. Ne Bungereza 63. Kati Philippines 57 ng'owummula. Naye abantu bategere ne ranka zino ziri mirimu gyokola obo kategedde kati bwoweza 57 ng'oli mu service obanga olina ranka ya jeno ng'olina ranka y'obwa jeno noweza emyaka 57 owummula otandikirawo okusaba retirement you are free to retire kile twogera mu level z'aba generals kati wane Uganda n'opya omusajja nga Katumba wamala how old is he Katumba is clocking 70 amanga others nti si baana bato bwe tubatunuulira bantu bakulu second nga tujjeko kali ekya aging zaabwe tulabe ne ku service zino ze twogeddeko omusajja wa service emyaka 34 oba omubanja ki abakoze thirdly tulowooze ku transition gye tutera okwogera nti MS taatawo yaliwo nga muli baana naye ate naawe okuze nkyeza waliwo omugigi ogwammwe taata be yazaala katani nammwe mugenda leeta omugigi omulala abazzukulu ba taata oba abaana bammwe and continuation kituyita transition bigenda byeddirira nti ne mmaje mubaamu transition fenna twakula tulokinga Katumba amala kayihula zimanyi keno nga tulina abantu abali ku fingertips naye banaamala kaddiirawo bakunkumukiraawo Kayihula naye yawummula retired general nono Rwashande onalyo basoganya wano mu Kalulu naye retired naye yawummula nti waliwo gwo omugigi gwe tugambye 30 years down the road plus ne gugenda waliwo omugigi omulala oguzze era kinjagala abantu bategeere ti si bano bajjeno betumanyi nti bajjeno beggwanga bonna twayogera kono ku musajja gwe bayita Jeno Takirwa remember omusajja oyo yafa mabega waliwo Jeno w'amagye yafudde Takirwa naye bameka abaali bamumanyi oba otegedde ati oyo tulowooza ku kati ng'ogyeko bano abanene olina bajjeno abalala botera owulira bajjeno bangi kati kyekika tukwataga n'abantu abo bakitegeere ogyeko bano abamanyiddwa naye ne bano abafulumye kati abantu baleme kwebuuza abasajja bafulumye abasajja nedda eggwanga liyina mmowa genozi lizimba kituuza kali katuyise transition nti waliwo omugigi ogubaddengawo nga gusaavinga ne wajja omulala oguyingiziddwa because buli mwaka bakola recruitment and promotions kati abantu bakitegeere nti okufuluma kw'abali abasajja tekutegeeza nti eggwanga lifiiriddwa bajjeno bali lifulumiza bajjeno teriyina second abantu bakimanyi nti operations ezisinga mu Uganda zeebaamu okimanyi zikulemberwa bajenerali onogola abashuji ekulemberwa tugeze jjeno Somali yopale amisomu oba otegedde logiki ekikwanga nti bajjeno bo bangi now kati nze kinjagala waliwo n'abalala abalina logiki egamba nti they are paving way for Jeno MK era nakyo weekiri ekyo tekisobola bbulawo why mbuuza kusooka wakati osobola okiikirira bali mu kuteebereza nanti kati tekitugwako bugwe bakuteekateeka ensonga lwaki mbadi we yali nga ya CDF bakola etteeka nga liwa CDF obuyinza naye nga Jeno Moses si yali mu office baba akamalo likola buli kimu ne bamujjamu ne bateekamu ono abantu obutalekana nti akoze etteeka olwokubanga mwana we yali wano kino era kiyita coincidence oba okategedde nga nsose kugamba nti bwe tuba tunulira aging ne times to serve times of service ng'olaba tebali waffe kuwummula ne tukkiriza basobola okuwummula kati kingambye nti tize coincidence waba
ng'onayagala kujja mbuyinza ate nga bano obudde obuwummula naye nze kyenjagala abantu saagala kitandikire ku MK you get it saagala kitandikire lwaki jeno era lwaki bafuluma kati okimanyi n'abamu ku bo baali bafuluma osaba baali basaba dda very good ti abantu bategere ti n'abamu babadde bakoye service naye ng'ate institution ekyabakutte kati tugitwalenga coincidence nti yes MK ayagala kujja to be the head over naye era ne bano bafulumye naye nze kyesagala abantu bagisagala bakiteeke ku MK first nze njagala kiteeke kuba n'abasajja nga bwe tugaye service and their age bwe tunakiteeke ku service and their age tugenda kufuna obudde obubeebaza you get it kwega obera oga mwana gadda katuba yeebale naye bwe tunakitunuuliza ono MK tujabuza lwaki abasajja babaleke abasajja babaleke you get it wano kwenda udalisa ekisitole nga kiringa ekibapika abasajja bonna bafulumiza abo kati omajjaluza tuuke ne bateekawo ekibeera obutegedde embeera kumbe nedda zisooka kubuza kyoga tebaali wumudde bamale kunkumukanga mmotoka zino gundi ze yagobye e Kampala minisita teyabafulumiza ku Mande omanyi kodi gye yabakubye nno kanti olutukuseemu akataka ku Mande bakitasoka emmotoka 10 ku buli kkuwe eriyingira e Kampala mbu 10 era nazenga yi minisita leka nga kuliko abatrafiki bakwate 10 zokka bazibalemu 2 ekyokuluma okugenda obubeera awo n'obukuwa buno simanyi bukibwa bukatooko bugenda kuddamu okukola okulaba ku mmotoka ati zidduka main tukizaayo wali nti naye ayogedde tebakwata buli taxi yayogedde taxi byagamba taxi tekina endabulamu zavaamu emipiira gitambula style emipiira gyonna gitambula style emitto mifu buli kimu kifu bagisibizza emigwa oli nnyo oti n'ebigere ng'oli asobola okulaba ebigere tebakwata taxi z'abantu kuba bantu balina taxi muno ezikola obulungi era mwana yo advice egimuwadde yasoka mugambeko linnyako ku parking linnyako ku buleeki tulabe oba gundi obutala bwaka tuweko ku mataala tuwe ku fulu tuwe ku ki yambusa ku ndabirwamu yo kuliko waipa ebyo byonna tebikola taxi z'e Kampala byonna sitavuga mu nkuba nga bwakola ati bwasimula ati kenyini alina akattoke bwagira n'ayisaamu omukono n'agikuba naye nga logically ffe tetwagala naffe tetwalyagadde bajje bamale kunkumuka nga takisi ezo bajjenerali tubawummuze ate tubeebaze n'ekirala kyensaba kalwa kwati mulimbu buli muntu alina karakita ye okimanyi General Katumba Wamala asologana ne yesimbawo najja n'akomawo mu parliament asobola naye kati minisita olwaleero minisita naye abeeranga ex officio is not an elected person kati bw'aba neeri tugambye lwaki mukonyeeko mu mbeera nti ayina avenues asobola okusigala nga nze kyembadde nsaba esimbawo ebyobufuzi Uganda byafa omuntu ategeera tabijjaamu oli musajja mutuufu nnyo nnyo naye nze ate mulayi lwaki nkikoonako bwetyo kanyongera okigaziya tize nsaba abantu bano baleme kufa kwega retired doesn't mean tired nti aba asobodde buli omu agende mu avenue ye era abajjabeera ndooza Katumba Wamala balina reserve force balina n'agikuba kati bageze kugiggumiza ate naye kati kandi hayinza kukola mulimu yali balina amafaamu abo bamanyi awo abageze mugije naye ngamba mu public service tetumwetaaga kandi nze mbeetaaga ayula nagenda ku faamu ye faamu y'amaanyi nze mbeetaaga omanyi lwaki abantu abo mbeetaaga era nze omu kuba nakuwala nga General Sejjusa tugeze alinga akonye wali teggwanga ddene lirina ebintu bingi kale lwaki tabeera military advisor agende nze kyengezaako laga olaba America eyo girabye etambulidde ku Henry Kissinger okumala emyaka nga 7 plus lwoza lwaki yali wa mugaso tulina system ezitambula kati nga waliwo abasajja abazidesigning nga bano bennyini abawummula kyengezaako kugaa tetulina mufulumya atumukomyawo we tuba tumwetaaze kyenninga kyeŋŋamba mu kumutendeka ye mu kutendekebwa yali kwana loogo kati tulina bana ba AI yes naye ate kyolina okujjukira bano aba AI ono yabadde nga abakwatiridde ate kati yetasobola twadvisinga mu AI alina twadvisinga mwana loogo tuba twetaaza okukola operation mwana loogo leave alone there ekyo kyonna all factors remain constant neze kyengezaako okulaga nti bano abantu bateekebwamu ssente z'eggwanga these are national assets abateetaaga genda kwebaka that's my issue naye nga tubeetaaga for instance nina gwe nagamba lwaki General Kayihura aba yeebase ng'ekkalamojja basobola okuba nga ababbe nti lwaki simufuula kale Governor General ekkalamojja nemuga muze njagala ndabyo baddamu okubba ente kyengezaako okugamba nti ebyo bingi lwaki Sejjusa batandika okutendeka abantu lwaki basomera Sandhurst nawulira mbu oba lyetendeka amagye kati genda olabe gundi amasomero MK gye yasomera generali ono kuliko ag'Emisiri
kuliko South Africa lwaki bagenda mu nsenda kyengezaako okugamba abasajja bakuze bamanyi intelligence be bali badde ate kati basomesa others nti bali badde nabalekitala wano kusendala amanga others tuyina eno kabujima jinja simanyani mechanized barracks kakati kyenkulaga nti zino other courses lwaki Uganda kyogaba gwe tulya East and Central Africa kyogaba tebalina bwetaavu bujjawo for trainings nenda mdaba buyina kuba ate ffe tuli bakabejja ku bo kati ffe tulina obuvaluinga bano basooja baffe kyeŋŋamba bwe tumulitayalinga wane n'asigala mu uniform ye ya holale uniform honolale ye y'emikolo ayina kikyakola kuba kyolina omumanya ne bali abasomesa mu Sandhurst they are not active servants yasavinga eri ne bamugjayo kati najja naye kyalina mu mutwe wano kati kyetuyise analogo kiba mu psychology wadde okimanyi nti kati abasejjusa bona nga guno gwa digital bino bya analogo muli ba analogo bino bya digital kati yajja kuddayo mu psychology ate ekituufu bya digital naye wano okyetaaga okukola strategy kyokka osobola okumugya mu strategy wadde wa analogo kyengezaako ganti bana bantu ffe twali badde kati oyo bano bonna abaawumudde bagenze mu reserve force lwaki tobawaayo refresher course myezi nga 6 kyetugamba n'oddamu n'ozimba ekirala tekisoboka wammaze ensaba nga muwummula that means you are becoming tired they are just retired nga babeetaaze ddi tubeetaaga all time reserve force yetaagisa nanti kati munone General Katumba wamala kati kyoka tebasobola kugenda mu reserve mwenyini mu reserve force basobola kukolera mu mirimu niwe kati tugenzo la reserve force ya regularize kino yalese no project ye kuuma kino ye training nga kino basobola okuweebwa emirimu already nawe bali mu reserve force naye bonna tubakoonako ekishokazi kyembadde ngamba abantu kijje ku General M kecho kitwala nga coincidence he comes in they are going out naye tukize ku basajja tubeebaze that's one tukize n'emyaka gyabwe gye bakoze they have been servants of the country then tuyoka tuwunzikira ku kino kye tugamba nti nedda ate if you are retired don't be tired buli omu akomewo w'abaasobodde Katumba amala akyasobola okukoma mu cabinet you are welcome sir era mwali ngamba obudde ne bweyongerayo bw'abanga General Kale esobola omulooza bange kayola gyangu ofuuke advisor ku nsonga eno let him come back akomewo kati Angina yali mu operation wealth creation you remember General James Angina Charles Angina naye yawummudde kakyegamba ati lwaki awummula to that level lwaki tumusizika kuwa nadizi era akakasa tatasola vaayo eyo so kyonna kikiri waliwo gwe bayita goa tumusiime abamba badde mu internal affairs naye nga basooja actually tumusiime yali mu poliisi Kasigazi yaliko mu poliisi abo bonna baawummudde naye yo knowledge as being an asset of the government kati bangambye kandiho y'omu ku basajja abalwanyisa infiltration y'abagwira mu intelligence ye Uganda oyo kandiho abagwira okuyingira mu security system nti America eyina intruder munda mu mmwe Tanzania eyinamu omuntu Rwanda kandiho yasinga okukuba ba intruder abali mu system ya security n'abafulumyamu kati knowledge ogitegedde oba ntize kyesaba don't be tired we need you at a certain time naye amawanga amalala omuntu yena abadde mu force niwabanga katugambe nga asula wali ekitiibwa kye bamuwa wano Uganda tweyonoona wano Uganda olaba tuvuma ne Kabaka Ssaabasajja yabaga guno omulembe nguma wadde abavubuka ate ne bamujulira naye leka si ye gwe nnyinimu otegedde wano twayonooneka eri tumwine bwe yafa baakolaki bayogera bingi naye nga ani yali amubanja yali akoze ogugwe so kati bano abantu mu Uganda tweyonoona ate polisi yasinga okukoona kaliko osindikize Katumba amano nga tojjawa mu bamino bya kitumbaavu ebyobufuzi ebyo byasinga okwonoona eyo level n'atamanya nti oli aba national servant waliwo akandeyo okimanyi Museveni yali mu nsiko ng'alwana 86 mpaka 86 nga naye bakwata abayeekera nga abalamuzi ne babasalira Museveni bwe yawangula obuyinza najja yalondayo omulamuzi eyamulayiza oba kategedde be yasangawo be bamukolaki bwe busiru bw'ebyobufuzi naye nga abalamuzi babadde bavunaana bali abayeekera be lwaki tebagamba engeri gyozze wano obadde muyeekera kati katukutusalire wano kati ne bano bannamagye bwekiri gwe bwokwata obuyinza bugamba ai Bobi Wine toyinaayo General omulala gwogenda fuula CDF nkubuulira mwabo mwogenda olonda era bwe kiri kyobula bano abantu eno ku background bannabyabufuzi kyetuga nti bateekiiko olina gweyagala ofuula eba process mpanvu nnyo very good mpanvu banga ino yita mu mitendera gyonna egyenjawulo
kati kitugamba nti bano ffe twetentloza nti buli omuntu muvuma jeno bwava tu oli wa tuvu nedda ne tuvuza kati gwe bwomu bwajja agenda kukozesa ani bano bennyini kitegeza kyokka nti nedda ngo JK ebyobufuzi so respecting a national army national police national prison waliwo ebifo prisons ngere waliwo yaga singa police teyaliwo ne mugamba gwe okimanyi police kanga abaana kyokuberawo bubeeza waliwo abati okukola emirimu just gamba nti waliwo police waliwo abati okuzza emisango kati singa twakimanye tewali police era nababi baganda tujja ku operatingireyo ka police kawali kali kumpi very good kitegeza ate police erina obubaawo police erina obubaawo ate prison naye erina obubaawo kyetugamba nti ate bw'onoovuma byabasajja oba omwogezi w'amakomera lwakuba erinnya lye ndyerabidde Frank Bayine olowooza oba ogatta ku ggwanga lyo kyekiri nti nedda kati wama bano abagenze ya 19 babadde 19 abawummudde batandikira ku brigadier general kuliko ba major general ba lieutenant general ne ba full general 19 kati baba bawummudde tulina kubeebaza ze sound government ezimbeyo military monument y'abantu bwe batyo era nakyo kisaana kubanga mu nsi nga America Bungereza ne baba muziri ensi omuntu abadde mu force bamuwe ekitiibwa kano iroze mu kakati affe kyetusaba ndi aliko mu force ne baba alina ko walaga nga waliwo abantu bangi abadde nti asavinga mu force ya ggwanga bamuyisawo okwisajja kya Trump nkirabidde kyaffe ennaku ezo kyali kyogere nnyo waliwo ekisajja kya Trump ekyafa emabegakaawo kyali kiwagira nnyo Isirairi nkyerabidde maama tujja kijjukira nakyo kyasavinganga mu magye gemaanyi ago tibavuddeko eyo mu Iraq mu Afghanistan twaliko Vietnam nga Congress mani naye nga tanayina amaanyi kituufu because of that respect byayogeraga nze ntona kakiiko ka security n'okwesimbawo bwesimbi n'abalala tolinawo ekyo kyokubeerako mu force basavingako mu Afghanistan ekisooka omanyi kyebaba claimingako bagamba aba alina omwoyo gw'eggwanga lye abayagala ensi ne bwaneesimba wano mbyobufuzi ebintu byagenda oteesa wali mu house si byakweyagaliza bw'aba yagirwanirira eri for his life kitegeeza wano kinaaba kirwa kubanga wetugaye nti wane waffe twayonoona politics bwengenda mu PFF gavumenti ng'enteekako eriisa ejjogi lwaki okolaganya n'ababeesigi kyokka ate bwengenda mu NRM abuzingaga wa ojo bakuba musajja waffe yali mu poliisi Semewo Nsubuga Semewo naye nga kye kyakubya Semewo mu butuufu naye Semewo bamuwayo ekisanja yakola ensobi ze n'ata bitogikwatako ndowooza otegedde naawe politics bw'otutte mu politics neze nkulaze credibility y'omuntu togikwatako yali ya Semewo yali ya Museveni secondly Semewo bw'aba yagireeta togikwatako nedda leka naawe kyokka bonna abawagira togikwatako tebaakomawo abasinga tebaakomawo abantu ekituufu kiri nti public yali teyagala tugikwatako andi kati mwana zikye njagala tusomese abantu bejjemu eyo looko abantu bejjemu eyo looko kanti public yali yagala okukwata ku nnyingo 12 kati olaba constitution nyinyi yali yagala ogikwata ko ngamba otyambu nze saagala yali ya president Museveni tekisoboka yakola influence ye nga president eyo ngenda tusomesa gwenno okimanyi constitution ekkiriza ogikwatako eyo kasita abantu bakkiriza nedda ssebo genda ogibikkule president anaafuganga ebisanja bwe biti okujjako tuthadi kasita ateekayo akadirisa ka tuthadi majority eyo kenyini yekkiriza tokkirizibwa kuggulawo oluggi luno okujja ng'olina ekisumuluzo kati aleese ekisumuluzo tuthadi constitution yennyini yekukkiriza baga tukiriza nti no public yali teyagala public kiki kyoyagala nze siri mu public nange ndi mu public nze nali njagala wali oyagala tugikwateko ne time limit ne age limit nakati kyagala twongere ogikwatako ne eggwanga lino singa lifuna president omulala simateeko oyo yeetaaga okulivisinga yenna ndowooza otegedde kati looko kyenjagala abantu bategeere nti constitution teyaggwe yaffe is not fixed bingi ebikyalimu bwaba bali bajjayo togikwata kera nze nterowooza lwaki tunoonya even other social issues kati ojjukira bano abataano abali kalabba why are they pending because constitution terinayo bakoonako bulungi waliyo okero waliyo bali ababiri abali kuyamagala bamaswaba waliyo n'ababiri bano abasowa boda no yanga mulo ba 10 mu mmeka ba 13 abo naye ate juma nendowooza era bakusalidde kalabba bannaye naye tubasalye akaana ga Museveni ge yakafuga Debo kama ndi nkusalideko emyaka 5 osigaza 5 mu 3 era tovaayo kati oyo omwana omulaba nze ekibonezo nabadde nkimwagaliza oyo omwana bamukwata ssebo yagamba omulamu namutta kati kola kyoyagala suwa wallahi oyinza kunkola ki nengamba togera kuyanga mulo omuyimbi oli ose
Young Mulo omuyimbi blessings all over namayene ku mitimbagano bambi nga disclaiminga Young Mulo ndoza twogera kwoli yeeyita Young Mulo naye gwe Badman Gadget omuyimbi tobiriimwe basigwe ng'oli muyimbi bangambye alinayo ne show mu nnaku gye zijja agenda yimba biki ayina ennyimba katokiraba ayina ennyimba za weke nnyini ogambye tetwogera ku Young Mulo ati muyimbi naye bw'aba ayina 3 ajja kujja singa baga kuteeka wano kabe wano toswa ojjusawo ekivulu kati ate nze ndi wakabi oyimba zile ennyimba zosimanya bawoza mefuga kumbe batwawulamu kisobola okusala bulaza nogamba gyemuli kati wali n'omwaddamu ngamba ano digenda okwata esho y'omusajja esijja yandiridde apeteddeko ekkoona naye ize Young Mulo oba alina ennyimba 3 jjukira industry ye Uganda twagitta Zex yalina oba ennyimba 2 oba 3 nakuba show yali eru ate Zex yalina wakayimba akakwata Young Mulo yalina buyimba bwe bwakuba Young Mulo seba ina brand kuva muri Ireland biveeko kyengezako kugamba Young Mulo asobola okujja nawerekerwa ekigali ffe tujja tulaba abayimbi naye nga tuwagidde Young Mulo so kati tudde watugambe tubadde tu disclaim nga si ono tuli kuono doge yeeyita eyatulisa owa boda kyokka nga gwe yakuba wantata w'abandi oluusi nno ye buledi wiina nga famire yadda kati emabega ati nze njagala mbule ne150 kimanyi kyabadde mitono nembulaza ne oyo nze ngamba abaana mu ddipa abaana beekola amafujjo abaana bagambe waliwo omwana bajja omanyi oba opoye dogo ne bajja n'omugaati ne sukaali kyanaga mwana bambadde omugaati guguno bali balina sukaali balabisizaawo awo muzeeyi namugaa dogo va wano balabisiza muzeeyi kiki baba bategeeza bamukubye ne bamuggyako ebibye koze va wano gw'osaana na kikolimo ne mugamba mukubye omuntu ava ku mulimu gwe ng'akutta akaveera n'omugaati temukimanyi nti ayinza okuba nejjadde ewaka baafumbye mugi tebaalidde kyamisana ggwe oli eno mu ddipo ovimba bunkuwaane balabisiza ne bamuggyako omugaati ne sukaali naye baba tebabituttemu bulungi waliwo era ennaku ezo emabega gavumenti erina okuwaayo ssente nga ziwera waliwo n'emabega awo era yakuba omwana mu ghetto bino by'abantu simanya ba Emma Kuteesa baani nabo tebakola bubi naye yeetaaga n'abantu abadde mu ghetto neja Emma Kuteesa ne Jeno Ddamulira omulimu ogwabwe omukulu baagukola gwaki to organize these people on a positive trend kubanga okugala mwana twekalakaza amwana zibe sibiriimu ne mwana gavumenti wadde sigiroze ne sijja giwagira kwega bakulaga waliwo kyeyabatunuuliza kyebayita essuubi ly'abantu abo n'abajjamu eriyo oyo kaakati ate waliwo kyetwetaaga kyetuyita inception okuteeka ekintu mu muntu kati ekyo tekigenda muteekebwamu ate gwe atali waabwe keekali ddogo bakuba kya ne bamuggyako essimu n'abatta kaputeni wa villa bannange nze ne mwasse taata w'abaana mwasse omwana w'abandi mwasse boola wa ggwanga kaputeni wa mwasse mwasse ekisinga obukulu oyogeza busungu nnyo tekisoboka sajja bagamba bw'otayogeza busungu tebabiwulira nedda anti nze nange bwe bulumi bwe mba nnina bateekati ate naani gwe naakuwa wano olinda okubemu ggwe bw'oli lwaki owaayo munno naye nga lwaki nkireeta bwe ntyo nti abo basse taata w'abandi bo baagala kasimu woyo kasimu ka miliyoni kale muggyeko akasimu ogende nako taano mwana kati siteeti ebakolera ki awo tunadda ntukwana kali kengambye nti ndi constitution enzigule nkyayagala bongere ogikwatako togikwatako ze kyayagala lwaki tetukwatako netugamba cold mother okera ali wali atudde atutunuulidde kati waliwo n'omukyala eyassa abaana be era wiiki eno yonna kyeki notunula n'ogamba neyabakazi first and foremost the majority mwe musinga obungi abasajja be batono buli omu avaayo awo njagala wange njagala mugenda tuyuzaamu bitundu buli omu atwaliko kitundu second moza buli omu njagala wange on top of that kyova olaba yeffe abakozi basinga omumaaza ate kati tukole ki buli omu ayagala wange n'otukayo agayisa nago tegatege saakunyumiza ku bantu awo twali behind the camera the other side kati ate lwakulutalo lwabakazi lwabano nalukwasa Godfather ku mitimbagano eyo abakwata kakota n'abazinga ni lwaki nti omuntu otuuka otambwe simanyi omusajja oba alinayo omukazi omusimanyi notaata abaana bo mbu baba n'obusungu lave bannyingi bayagala nnyo omusajja abulenganira kola ekirumya omusajja kyova olaba ffe abamu nze bwe ntabukanidde mu nkwatirawo omwana nge ngayitaawo buladi nze tongamba mbu omwana wa mukazi ebimu ffe abamu tetukyateesa lwago malala ate ekirala omusajja bw'owulira omukazi ng'agamba safari nkuta ne tukufiirwa mwesonyirewo blood brother bwe kiri safari nkuloga n'ekirala bangambye oyo yabadde muna Kenya nga bbaawe w'emmali nga baasisinkana ate babeera wano
Nikira wo muluzi ne kubatu era nze ntero kugamba abaana mu ddipo baganja kala yoddemu ne mwana egisinga gyonna michuchuma ne wogugwako nombuza guli kubala nago gweteze nga gwanyiridde bitya mbayagala gutwale ka kumoleze ngoye gumufumbire okwo kubadde gweteze olya chipusa nikitene kukufungu kwate mu masanda baga so kati ebitubireta mu lwaki nti abantu nabo bakendeze ne ku busungu kituzaayo wali nti abaana b'omuggeto nabo bazzenga beekola amafujjo era ekyongero tuzaayo kiteetagayo programu enteeketeeke ku bantu bano situ ne tuddayo ne tugamba nti yes mu bintu kati ebibanjibwa ne constitution ekuwa kugikwatako twetaaga social gikwatako mwe mujjira bino bitukonyeeko ettemu lino ery'ekisirusiru constitution tuvudde wali kugikwatako nayo kennyini nzigule etukkirizo gikwanako era tuba tugikoonako bingi mwana ebitubanja kati wonjala tulage waba wagizi betuyita bafutu soja njagala basusulire bulungi abeni President Museveni yalayira waliwo omulawo nava nakola katami nagamba naye ekituufu kinti ndi wa NUP naye omusajja agenda kulayira era omusajja tetulina kyetugenda kukola ki kumukola kati operation yaabwe President Museveni yabalemeredde kyebakola buli mwagezi wa NRM ku mitimbagano naddala nga ali bweru bagamba ono ali bweru asikali kweno company tugende mu comment section yeno company nga tekamu ebifaananyi nga tugamba mutemu mubbiba mugobe ku mulimu kati omwalo omu recently yakakoma bakamukomyawo bafutu soja President Museveni abalemeredde kati bazze entalo batandise ziteeka kwaba abaana abawagira President Museveni kubanga oli waddembe okwagira ina gwoyagala kati oyogedde bulungi n'ogamba bwe baalemwa tugeze Museveni bazze eri kwegamba ekyo kiringanga step by step blood brother wanakwata kwabo kyoyina omumanyi laze kangamba abasajja bali mu security these people they are not damaging AMS bwe AMS abadde akola mu company they are not damaging you but damaging a national credibility bweru ebimu ku kyenaga nti Museveni ebimu ku bimunyiza nti yakutte mu natta munna Uganda yabadde mu kikola abazungu n'agamba Uganda mbi ekyo kimunyiza nnyo ebyo ebibiri binyiza Museveni bino ebyentebe bya strategy Atima ojja kwesimbawo nga nnakusookayo oyite mu parliament nga ninayo ababaka naye ekimuluma kuba kimanyi kiri hands off kikola oli bwasalawo kiteeka mu nkola nti omuzungu mugarre bwagamba oteeka mu nkola kiyinza obutatwala myaka 10 oba 5 kati kyekino nti bw'atandika okutta munna Uganda bw'atali yakitingirawo ojja kutta abantu nti Museveni bw'anakera ku makya kifayiro ekyo nga weekijikene kasatandika obyogerako ebira gye byatuuse eddoorede akitunulye bw'ati age kati njagala aba influencing ekintu kino muganda bagenda kukwata abantu nga balinganga beesige nga gwolina fayiro yo firigundi kumbe gwogamba firi be babadde mu kulwanyisa kye bayita international relations between Uganda n'amawanga amalala kana abakwatako munywanyi nabwaka ku nsonga ya security Museveni oyo mulalamu ku nsonga ya security mulalamu blood ngoyagala Museveni ategere otegere ti mulalamu gufuna akabundo gayenka ina nnaku 3 wali ojja tegeera nti nawe kenyo tandika okugwako emirembe so kati netuddayo wali tibana abaana ba foot soldier abali ebweru zesibaita na ba foot soldier ba hooligans abali ebweru waliwo yali bamita Tone Jofolo wana emitimbagano omugiyita mugatta bantu yagiyita zisabyalo kwega zisa ebyalo babologa yabayita ababologa olwensonga si buloga gweka nyine ojo wangamba wanja uli owamawulire ne munnamawulire kati atenze sikiza nti buloga munnamawulire you get it munnamawulire gwoli munnamawulire with your credibility nawe tukomawo wali nti abantu abo tuyita babuloga batebeereyo ku mitimbagano naye okusinga abatali wano Uganda abali ebweru balina ekibeera kye baateekawo nga bo balowooza be basinga otegeera ennyo n'okwagala ennyo Uganda to a level of osogamba oyo mutemu nze naliko ku online yomu kyenaga gwese mweka mwe mwayo n'abaana ne babakwata konze ndagira obera nawe nkoyo bakwate obotegedde ati era nakugambako n'ekifaanagana bwekityo negamba nze bwemba baga ndi mu style zange wano negwenda ku mitimbagano okwo ku page yaffe kwennyini apita ba style nenganze bwemba ndi mu style yange tano nojo ngamba gwabe nale mu bakuwadde walidde naye ng'ebyaddala sinnaalya goza ngenda kukolera ki oba otegedde so kati kyekino nti waliwo abaleri baloza abaddala naye abaana bebatandise osongamu waliwo yakomyewo anti banjire yammowa kati omu yakomyewo naye babasongamu naye bemusongamu nga mubattira obulamu bwabwe eri I'm telling you people bwe binaakyukamu bwe biti
nkukakasa buli yabadde ateekayo ogenda labanga n'abantu amba bookya ku street omwekye bayita mada bawamba omuntu batte omuntu sole tukweyazi kati tumanyi kyava kuki ogiradde mugo bayitanga skies wagwana eyafiira mu apartment somewhere tujja laba n'ebintu nga bizzeemu ebyo mwesi nekati bano Museveni abalemeredde nkulaze timing kajja ogamba bali bafutusojo okulewo kwanti balemeddwa Museveni abo balemwa ddala even tebalina nakebalina balemwa dda Museveni ne badduka ne ku ground yani gwolaba wayinamu amakulu babagamba nti bano abawagira Museveni nga bali baddeyo Uganda bakolere Uganda laki bajje eno kitegeeza mu kujja eno embeera yali eganye kalate wakibasigala bawagira first and foremost bo bakola kibu nabo embeera yagana nati embeera nayo yagana bo wakiriza nti embeera second ye kamba somese emitwe eminafu bakiyita economic migration mu economic migration ni mwasayiramu butolaba nko omusajja ave India naje South Africa nakola gupita family nenga after time asobola kuddayo ewaabwe lwakyo ati bana Uganda abamu ate abali eyo bali ku economic migration tekyagana buganyi nze nsakuga emwe gwe kennyini singa omuntu akwayaga waliwo akava kakatambula e Canada tolinnya endege n'ogenda tagambye jangu weeyiye Canada agayi waliwo ekitambula togenda anjesi mwaka kituga lwaki gwopininga ku buli muntu nga n'abamu bali mu kunoonya ssente yaabwe wiringire sekendire nze bwenva wano nga mpagira Museveni nengende we nesigala nga mpagira Museveni ekyo kikulaga nze tomanyira sajja wano lwa bizibu bya Uganda bukyonsibako muno ekyakuleeta eno ngeri olemererwa nedda tomanyira nze najja eno okunoonya byange ebirala kigambye better life nete kizambwe Uganda nalemwa because ne kenkwate ne Uganda nzimbira after time nzira ye waffe nga nze neyagala does it mean nalemwa o eresile vice versa mwabali abagwira abali ontu bagobewo kiteze ne wabo yonna balemwa ne bajja wano minus bali betumanyi nti abo basudani bali ku asylum ne bwe tula abantu gavumenti balemwa kipubuliro bongo obwaraisi nti abamba bali ku economic migration banonya sente yaabwe so simse bimugamba simanya asylamists secondly mwe bantu mwe mutegeere togenda kukwata emwesinze ndi musajjize hamuza gwe Matia bwe tutambula bwe tuti tuyinza okuweta bwe tuti gwe n'okwata mu kayumba akatunda kali akanyama nze nenkwata ekyo gawina kukwata matayimu nzijeeyo kati nabo bakitegeere era kyobulaze nakugamba mu nansa na gikote nsongamu kati nabo bo balemeddwa okukkiriza mu bwongo bwabwe obunafu nti mwesi oli weenaali baddewa tubaddewa naye ange wenzijuki atubadde kubiri nsi bokyama nogana kiregeeza abantu abali eri ebweru bakitegeere nti gwe badde tuli ku mawanga nze ndi weenaaleemu gw'oli weeni UP togenda kunkaka kulyambijji naye kati ekyo kibakola kijjako Museveni very good that is the end result one tekijjako Museveni ate mmwe Kenya kigenda bamalako emirembe now ninaye endagaano endala ze naddamu okuwulira wakati wa Uganda ne Turkey bwe ziddamu endagaano ezo ziko kwajjukira ensi zo zirina interests omusajja okuga nti ebintu ebimu bijja kukyuka twayogerako ku Lumbuye Fred a few moments later sijja keerabira twaliwo ntugamba bujja ku ky'omuyaayo nga yeewunza aligenda okuddamu otunula ng'alimu saakagambako ng'ali Uganda ezo endagaano zitwaludde zitandika okugira sayiningibwa America yatandika okugoba abagwira si bwe kyali South Africa mu Africa teyabikola bangambe Turkey basooka kugoba Basomali buli Somali kati vaawo sebo bakolanga nezi community Abasomali Turkey n'okwewasa bakuba n'embaga ate tokkirizibwa bayingira mbira abasole ne baali batandise okukola e Uganda ne wana Abasomali babikola n'abayiritiriya gababunga kansanga kabalagala bali eyo kati Turkey yo yabafulumya buli Musomali muve wano naye nga bantu be babitandika era Uganda bangamba ambasada waffe n'asooka agenda naga ku lisiti y'ebembogoba mukakase tekuli bannayuganda now tujja kgenda munda kinjekola nti waliwo endagaano empya ezazzeemu osayiningibwa ng'okimanyi neye Gaza naye erimu endagaano UPDF okuba Gaza biri mu kundagaano so tukizaayo wali nti gwatandise okulimirira mu nnombo awagira gavumenti endala tugenda kumaliza ng'ate osembye nakyo ati gavumenti endagaano zigenda kujja nze njagala nkubye njagala otunulira emitimbagano abaana abali mu America abakuba gavumenti ya Uganda neje bali mu America wabaddengayo abakyaza n'obupatepate oba omukulu kati njagala wabemu emyezi ng'esatu ogenda kuddamu okumbuulira oba bagenda kuddamu obbikola
bwaki kigenda kuva ku kino kye tugamba UPDF eri Gaza interest yani ya America na Uganda oba yange baga noli musimanyi woyo wa NU America na Uganda very good kakati gwango wali okimanyi olwe bikyukamu you get it kireza abantu bembadde nyingiza frequently ngaba asylumist political asylumist ngenda tandika atoteka wa mateeka amapya kubanga interest yekomyewo wakati wa mawanga you get it okimanyi Trump ne bwafuluma America ina abasajja abasayiningiza endagaano nga Trump ne bwatema UPDF esobola sigalayo kati kyakumubuza kugolozeza endagaano zigenda fivalinga gwe alowooza mbu ovuma okujjako Museveni nga oli ku ttaka ly'abasajja nga kulazeeko wali nti tayimu keneetuuka mmwe Museveni n'agugumuka waati naye kati tukitwale nti Bobi Wine alemererwa Museveni n'abasajja be ndakugamba oli ali mu kulya bicepera akoze n'ensi kya ye Bobi Wine first and foremost tujja kirumamu kuva dda tayina vako lyajjako Museveni bukuva dda gobakake era n'abasigala eno obalaba teeke kwegamba like faza like sani Bobi Wine nga bw'alikola eri alumira inje bano balumira wano eya Museveni yo yamulema kane bano ba Azaz bawoyo oyo abali bewadde essuubi bakutukamu bibiri twakwogerako eno ku ground yawe baga muve wano ne batema ojuga Zedriga ne banne nga bagoba abantu ne mwana kati obate ekiddako kane obayo bali be twayogerako ba nze Bobi Wine ye Bobi Wine oba afuse ku kubo ye kati abo bakyalimu kati abo be baagala olaga mbu bakyaziteekawo nnyo ekibeera against Museveni for Bobi Wine naye abo bafaanagana naye olw'ensonga nga wenkola zedde majority era bali eri naye ali eri naye wano ku ground nenkulaga nti ate wano ku ground abali entulabe neeyisa yaabwe Ssennyonyi n'ayaniza ne jjajja w'abaana nga musanyufu ebya ground birala nti ye nga principal yalemwa n'agenda akola ebyo ne bali abaliri akyo nno kaggambe n'okugamba bali abali munaye tebalina next abajuwa omuliro ebweru tebasobola kujjako mwami Museveni tebalina nawe bayinza nakuyita yadde owunyiriza tetwakola program wedde nenkugamba abajjako gavumenti kati mwabo mbuliraani bwe banaleeta bwe balireese yono gwe nagambye yabuukabuuka bamubuuzanga strategy ng'agamba support us sanctions kumbe sibyo baagala bamaliza bazzeeyo ku interest wama tuyambeko n'olweggaza lutukute mayira waliwo yakakolako mu comment omanyi Museveni alina emikisa twali tuyingira akaluka 2 ku luno covid oba yavaawa kati laba wano mwangu ku luno maama gwe balonzeemu gye tugende Gaza ndaba nilwala lutuno ataddewo embeera ayinza okutwala ekya sekretary general naye byo bive eno bangamba nti yinza n'okubanga era ebimu ku bulagano bwaliwo nti America tujja kuwa amagye nayo ojja tutaasaako kubanga goyinamu interest ekikumi n'okusoba nera ne gwe nagamba ate kikolera Museveni okuggalira eyo otunu bw'abeera wana ajja tusumbuwa nga byanyima ayogeraki lwansonga akole wali eri wali ate Museveni yamusayiningirako neyo otunu era eriko backup bwe bakukwatira wali ate wali otunu woolaga wona okungira abayeekera naye kati awo UN Security Council bogino so giga nti bannaye musobola okutaasa UN era interest zaayo ez'abakama baayo za America Europe ekyatabuka UN ng'ogigamba kiggwe otunu gwe nga ggwe Middle East etabuka nawudde minisita wa America ow'ebyenfuna n'agamba ku Monday bagenda langirira ekipya kye bazzaako ku Iran n'akomyawo eri statement gye bagamba you are either with us or with them because you are with us or against us kati ezo ze interest otunu abasajja bagamba with us or against us ate nga gwogamba mugitwa abe Uganda kyengeza kukolaga akatiba waatudde talina kyasobola kukola anakunga ssente zaaki zakulwanyisa eno bantu logically ate kiba kikolera mwami Museveni okuggalira wali otunu nga byanyuma we yamukwatira wali amanga Azaz goza principal wali Museveni tamanyi yategeera bulungi agira abeera wabukirebukirawo abakyali mu pipeline mu kutiya be basse mu jungana kyokka ne wadde Uganda teri nkoko ekookolima kakati don't have relevance bakyali simanyi era aliko wano ali wano ngenda kudda naye abantu ab'omulamwa principal ye bamanyi waatudde wali bamulengera ndowooza bamwadda ne ba Andola kati namulabye ne mukabaga ke yabaddemu oyita kaabu okujja okutwala kumbazze nga agent awedde emirimu naye nga gavumenti y'abali ekimanyi bulungi njono oso mu requestinga wano ofune kaabu yo system bajja bagira system yaabwe basindika baga nga afuna request bwe bagambye eri gyali akozesa layini ya Uganda kweganga nti MTN oba Airtel yeeno ku hoteli waaso ekyo gayiye abamodelinga bulungi very good nti bakuteeka wali ne bagamba tuwummuliraawo bamuyita Fethullah Gulen yali asula gavumenti ya Turkey
ono Erdogan yali agenda kuwummulako omugagga Charlie Fethullah Gulen sebo nakubira abasajja essimu mu system network nga bagenda kuwamba president oyo Erdogan. Putin yakuba essimu naga gwe nno ogenda mutuwa ne bagenda kuwamba. Erdogan we bitabuka yaddukira mu America bagita Philadelphia ne bamuteeka mu kizimbe mu amaka kabi naye ennaku zino yakuba enduba naye ninga ali ku busibe wololololo. Ani nawe to bakusubiza obulamu obulungi eri naye otuuka n'okizira nti naye wano wendi nasibitegeera bye bakola Muteesa abajama Muteesa okumanya abasajja abangereza babi bwe bamuwa obuyinza ate babakinga Obote ng'abikyusizza mu kifo ky'okulijja balwanire Muteesa adde mu ntebe bafala bamuyita jangu ebungere London ne bamuteeka mu wote ne bamugalira awo ne basigala nga batambula n'Obote boto banyumiza ebyo paka omusajja bwe yafiira n'eri singa baali balungi eri Muteesa lwaki bamuwa bwifuusi kuba yabawandiikira mujje mu nnyambye akasajja kamenye constitution akasajja nga bamufaako bwe kaamufulumya ate bamumma jangu bakuwa obulamu obulungi bwonna naye nga tewali kiddako naye ng'oli mu busibe very good ng'oli mu busibe kati ye principle twakwogerako ne ku Sejjusa bamutwala ku ABS BBS simanyi Al Jazeera simanyi wa maama nyawo bakutambuza ng'alaga Sejjusa yatuuka ndowooza ndaga naye mmwe kiki kyendiko mmwe ne bafala bakuteekawo mu ssaako kati eno gavumenti ekulwanyisa kigikolera Iran esanyuka nnyo nga bakimanyi Fethullah Gulen no Baharavi ali wali e Bufalansa bw'ava uli mu America tumulaba naye lwaki abazungu baagala nnyo omukulembeze aliko okusinga ono abavuganya abavuganya abanaamaanyi manyi aliko yaba alina ekibba ekinene alina interests ennyingi okujjawo nga amaze eva mu interests zaabwe neggwanga balyokya naye ono aliko yaba alina ekinene bw'oba ogenda kujja kiringa nga ate bw'onoova we bajjula n'ogenda gye bawaata kuba ono oba ogenda tuteekateeka omuleete oyinza n'okwaka muleete ennaku bbiri ate bennyini ne bamuwamba munda naye olwera eri aliyo omwongerera omu amaanyi era ojja okigende America mu kku zonna zezeeyambayambako ddala mu Africa n'ensi ez'enjawulo tekola ku against president nga gwe bagenda obbukwasa ali bweru sure ate bakujje batya eri tindi lisu bawambe eno bakuwe eno abamunda oba sekya bakkawanga naye ng'ali kumpi oba Munnayuganda aba Kenya naye nga alina akakwate ku gavumenti yamu yoyo aliko aba n'akakwate live alone okujja ebweru w'eggwanga n'embwa ebweru wa sisitiimu tebasobola kuwunzika Museveni bawe Bobi Wine ku ayoku tebagikola kino ekyo abadde mu sisitiimu exactly gundi yawange mukama we teriyo okujja baali basaponda linze nge gwe bagenda okiwa ali bweru wa sisitiimu eyo ku eba yamunda kyekyo kiyisa nekku eba yamunda ne banoonyaamu oyo ani kati alina interest zaffe ne bamuleeta tebaba ku byagundi alina abantu abangi ate ebyo twakyogerako tebiri mu bantu okulembera eggwanga tebirimu nze nsinga ekigaali mbozi ng'olina ky'amaanyi mundu ne muganda we ne ssente awo ojja kiwangula naye nga tobirina ne wobambu simanyi bweyo nti oyogera bogezo nga nti bane ku street leero tutuukako saabu ezitano ne batuuka mu America bangamba Ali Gore yawangula akalulu yawangula George Bush Jr. Ali Gore Electoral College nerangirira Ali Gore sorry Bush ono Trump first phase bangamba Hillary Clinton yamutwala akasaale Electoral College negamba nge ina kyeyagala because they influence bali ba electoral not influence they change the majority okusinziira ku interests zaffe logically nti bana basajja kye bayita ate ku ez'omunda tebasobola kufuna era tetusobola kuvayo basi for instance emmere bali mu jjijjula maama abajjula osobola okuddayo n'oleeta omuntu awaata oba siro osobola okufuna omu wamma kati maama agenze gwejjula emmere you get the logic nti ani atambuza bayizo kati bwaba Museveni ani amuddiire nti abantu nga mukaaga abamuddiire tojjukira America byali yakozera mu Iran baleeta Ahmadinejad you get it Baharavi waali eri bamutembeeta nene mbana ababadde munda tunoonyeemu ane bakwata Ahmadinejad ne gavumenti ya Iran bwe yategera ne mukwata ne muteeka ku house arrest yali president wa Iran gwe yali ayagala okuteeka nga ye amaze n'okukkiriza to be moderate tujja kyuka mpola buli mukwate mumutereka wali n'okujja okuziika supreme leader kwega yasaba busabi najja ono ddyo olwamala ne bamuzzaayo wali logically nti era lwaki tebagamba tuwambe ku tuleete Baharavi waba bamanya ate ne munatta Ayatollah oba ne muwamba abali mula si kyangu ate kuleeta ono muteekayo nekyangu owamba wano ne Rwanda yafuna independence mu 62 ne baleeta Grigore Kayibanda
Kayibanda nakulembera mu nkaaga mwezi mu nkaaga mwena nalonda Habyarimana nabeera akuya yamukuza kulanka ya Kano nkaaga mu 5 namulonda kuba minister wa defense Mukamawe Habyarimana e Rwanda paka mu 9 mwena yo yafira mu nnyonyi bine bano Kagame nga baddayo nafa naye otegedde Habyarimana naye ndi naye yali wa munda so kitegeza na America obudo businga teyamba nnyo bantu batali munda wategedde ebakozesa just kuteeka omanya America teyagala nseeteredde nawo gawu ya peaceful and humble eno mubamu obunkenke wino bamu obunkenke kati abo bakozesa bukozesa ne kutwala keeri ne kuzza ne kuwa ku sente ne bwe kiba kya serious kutuusa buyinza soka ne tunya abeetoolodde Museveni be baani kye yakola mu Venezuela wategedde abeetoolodde opposition obuddo yakwata oyo yali abadde mu system bamaze okujjako maduka be balina ekintu bakimanyi n'enkola baba balinamu n'abo naga Museveni ani amwetoolodde waliyo Natasha waliyo MK jajja muto jajja mukyala Sako weegala tulabaani kati kwabo ne ba profiling omukomu bubalabako omwangu ne bamunoonya lwaki nte kuli mwangu against mukama waabwe nga banoonya abo baddiridde ani chifu wa Semwai ani IGP w'eggwanga ani akulira ISO very good abo ogendo labambo ame commander commander Air Force yawambye obuyinza kumbe commander Air Force wa ISO kwali wa Semwai kwali naye bonna baba mu kintu Ibrahim Traore bagamye mbu yaveeri ate yaveeri oyo Traore bangambye bajjeno b'eggwanga bamugamba kwate ekintu ekyo mutabani bwe bagamye Burkina Faso teyina bajjeno naye oli aboogera yakikwa captain yaveeri n'akikwata ne bamugamba kirume andi jeno gundi hard the situation is tense president yakubiranga bajjeno nga bajjeno waliwo agugumuka yenga baba kulaga kola bajjeno n'agamba embere ensaba boso ofuluma mu eggwanga soko ofulume exactly babikola ono kyali wodi yali wa Tunisia babikola Benali yakuba amasimu gonna n'agamalayo ne mungali mu nyonya agenda mukomo ekiro kyalero bade kusaba soko giro beerayoko baba kumaliriza paka era ne bamuwunzika era yafiira logically nti n'abasajja abakyusa obuyinza batunya nnyo abali mu sakozi boza Magufuli we yafa lwaki tebaleeta nga bwe tugambye lwaki tebalendo yavuganya bayi yali Samia Suluhu kuba yali akiriraanye Suluhu ne wafunira wano challenge era baleta akiri ati Suluhu yajja lwa ssemateeka wa Tanzania nti vice president yaddawo naye nakyo olina okumanya nti si kyangu ono webweru kujja kukwata ekyo ekintu nga waliwo embeera yonna etuuseewo ne Mugabe bwe yafa ssemateeka yali agamba ki vice president yafuga kyokka ate yali amaze okugoba munanga gwe kuba vice president nga bafunye naye ate yakiruma yali akiriraanye bano Basamia be baakirina kati ekikubuza ntugamba nti wamma okuba nti oyagala obuyinza kaliko obuuzizza nti waliwo abagala abana abeeta aba opposition abo bayinza okuba bonga bo baagala obuyinza naye ate abo bakozesebwa obulogoyi olina kukangamu awo abo America zibungereza zibakosanga bulogoyi kati gwe weebuze ki ekyaleeta bakola ku Nobel Prize Award ne bakola buli kimu ekyaleeta ono omujama w'e Congo Tshisekedi ngoza Tshisekedi yawangula akalulumbu ajje ani gwe banona wane Machindi yoyo Kabila gwe banona Machindi omukulu Machindi awo naggulu style awo naye mbu ate yali amazonyiga taata we ate yamunyiga taliyo kitegeza yali mu system aba bayaye Mobutu Sese Seko ku mbendu wa Zabanga yakwata obuyinza n'afuga Kongo nga bamuyita na Katonda yeyita kuku Seggwanga mu ggwanga nga ekaika Seggwanga yafuga Kongo yaguza n'ensolo yaguza Escobar Escobar nagamba ko ayagala okukola game park n'anoonya ensolo mu Africa n'ajja Kongo n'agulayo enjovu hippopotamus yes Mobutu yali president Mobutu mukuvaako bano wa NRA bamwami Museveni bano ne bakola tuwa ye Kongo okujjako Mobutu Sese Seko ne batwalayo Kabila omukulu yoye yafuga n'afe ebyekiriri bada mutabani we naddako oli omukulu yali Laurent Desire Kabila omuto Joseph Kabila n'akwata Joseph Kabila n'ayagala okukyusa constitution n'emulema you remember n'ayagala okweyongerayo kattaamu limi ebbanga ne bimulema ne bakwata Kabila amataayi Kabila bamusunya omugati ne bategeka okulonda ne bakutegeka walikyali bamuyitanga oba Emmanuel ani alina amannya abiri Emmanuel Ramadhan Emmanuel kyali alina amannya abiri erimu lya Kisiraamu erimu lya Kikatuliki ye yali awangudde n'okulo Tshisekedi yali wakusatu Tshisekedi yakwata obuyinza essaawa zino Tshisekedi bagenda kuteeka referendum bakwata constitution ya Congo bajjawo ttaamu limiti ani ali emabega wa Tshisekedi
Kiza Kisekedi tayajja buzibwa atyo. Tata wa Kisekedi yali freedom fighter kuva ku mwembe gwa bakoloni. Mzee Etienne Kisekedi n'azala mutabani ono Philip Kisekedi. Goza balonda yoyo from nowhere. Obukulembeze ato bwa Kisekedi bwalimu ne papa. Kuba bwalimu ne Roman Catholic Church. Ne mwalimu ne n'aba ababe mu America wano. Bajwa Konga America yagibajjako. Ne basigalayo church na America abasigadde mu lyako buli. Wane Uganda ate Kantibale yegamba. Aye bwomalo chike Roma. Bogende Kantibale. So obuyinza kizibu buku watanga tobulimu nga tobuliranye n'abo ababusharinga nga baliwe tuga papa lukuta fauza sinika abamanyi abalonda mother of all nations and religions mu nations zaabwe babugaba nera tibabugabira kifule kyenyeje onokuberanga olya musaka awo omanyi jole bangambye gundi ya Zelensky Zelensky yajja pro Russian akalwa kasooka bwe kale magana ngati wali afunye percentage emalayo ne baddayo ababiri Poroshenko ne Zelensky bomanyo abasya eche bakola Zelensky wano bamukola ki alla bamusubiza ensi neggulu byera shamanyi mtu ina Zelensky mama agenda kwata obuyinza omulesha yakwata ku mpeta yagala Zelensky yagala na mu wakatwa otegedde ati ndibali bamanya ne Poroshenko naye abadde atandise otuva mu ngalo naye no Zelensky no comedian what you do with the same way name CI name yola bagenda okudda mu bw'okwata obuyinza tugenda kikuwa golodi na kino na kino bagamba y'omu kwasajja kati abasinga obugagga ate mu Europe oyo omuvubuka Zelensky oyo si president naye mugagga oyo omwana gwolaba from nowhere tano gwa abantu balabe mu interest kidduka eyo gikulaga nti ni wamma tosobola kumalaga kwata buyinza nga toliiko bali ne obango ina abantu baji ngo Odinga bwe yalina e Kenya wamma kati nkwaga olyo seno tujjukiza Odinga yali asinga amaanyi e Kenya nete yabukwata teyakwata ku buyinza omusajja yali asinga Odinga amaanyi bali bamuyita Jomo Kenyatta jajja bwavaawo ne wajja Mzee Daniel Arap Moi Odinga yakola amaanyi ng'ayuza gavumenti ya Moi n'atukanaga obekisajja tukitebusi omanyi kubanga Moi bwe yavaawo bano abaddawo bonna nga bwana ku Odinga naye teyakwata ku ntebe olw'ensonga bbiri. One, eri bapapa lukuta fauza sinika nga bwe tugambye baagaana okukola ki obumuwa ne wane Kenya nga bwe tugambye sakozi ezo zirina obuyinza bwe zikusibira ekikookolo kyajja watu n'amalako ebbanga lyonna Odinga nga takutte ku buyinza paka kufa papa lukuta ng'ogyeko okuba nti balina gwe baagala nene gwe baagala n'okubanga abadde mu saako ezo kyekyali Venezuela wategedde nti Maduro we bamuluma we bati tebaakwatira opposition eyali avuganya gavumenti ya Maduro ate baafuna vice president North Korea we bagiyuzaamu Russia yaleeta Kim Il-sung lwansonga yali mulwanyi mu magye ga Soviet Union nga balwanyisa ate Japan okufuna independence ya Korea eyawamu America bwekwata ekyawansi yaleeta Syngman Lee yali Democrat nga ali mu America advocate nga tunonya independence ya Korea olabye abantu be baleeta nti oli yali mu ssako z'aba kulembeze be Russia noono yali mu ssako z'aba kulembeze b'omu America lwaki tebajja kunega ani asinga okuba n'abantu ku ground oyo bwe tubatuwa bali basajja watu bagani ato obukulembeza abasajja bakimanyi obusembeze likani gurumu yo baso okugurumi ne bobo badde kyenyeje nenga bakola bintu buliranye obuyinza buntu kwetaaga wano they can do it mu banga tono koza obasadi bali bakulembeze mukulu wa asadi yalina okuba president nafa mu accident asadi emamu kime Switzerland sure ne babumuwa tata ya Kim Jong Un mukulu we yalina oba president Kim Jong Nam bamusonga mu ensobi yate jakola yayagala ogenda mu bino ebitijjiko by'abaana asimanyi ngenzela mu kivulu yagenda Japan tocho bamukwatira ku kisaawe tocho ng'ayina passport enforging yeggwanga lya Dominican Republic tata n'anyiga n'amujja mu line sikwe kulita Kim Jong kyokka ate ng'abamu mu ssako bo baali bamwagadde tata bw'afuna balonda Kim Jong Un kwe kutulisa n'oli mukulu we ne anko eyali ali ku mukulu we n'amusuula mu mpologoma omukulu bamutira Kuala Lumpur mu Malaysia ku kisaawe bakuba akatwa naye abo bonna baali kumpi naki na buyinza bino ebyobuyinza muganda wange togenda veri sibi abantu tetwayogera ku Ruto yayingira mu kyenda mwezi bano ba activists bano simanyi ani akulembera akatale gojjukira wano
abamu kuva obutale bujjukira wane Uganda akulembera akatale abamu kubakulembera Susan kusaba ndoza ya alive alone that waliwo n'abasajja sajja ngola baba out of border taxi sore abo kati nga activist bwatyo obutale mukono nenga bakulu bagezi ne Maduro yali akulembera bus yali akulembera bus ni omusajja ono taxi yani Mayamba very good Ramaphosa twamwogerako yali akulembera bawakazi union ekibiina ekigatta abakozi naye utegedde abantu abo babeera system esobola okuzimba beena kyekulabyemu naye okusembeza ku buyinza kuba ne Maduro era bamulabamu ekyo President Hugo Chavez n'amusembeza nga atambula naye mu bannamagye okulonda obwa vice president tebirimu magye biri mukola mirimu vice kumbe vice bwa mutega abasajja basoja batandika okugiza wamma omusajja onowa ate gye basoja abamukati lwakuba nti ne bannabe Uganda basinga ffe tubasibako entebe bo tebazaagala bannamagye nabasinga gatano what do I need that entebe is already my pressure so kati kyonna kyekiri kiki tugezaako okugamba nti obuyinza tolooza nti gwogenda kuve abantu bakunganyiza mu kibuga Kampala tubakonyekonyeeko wano banembulira Salva Kiir yali mulwanyi kuva mu nsiko eri abe Kagame yennyini very good yava eno lwejema bwe yafa lwaki tebagamba abeekalakaasa eri abatuusi mukwate obwitolondeyo asinga bagamba gwe jangu wamma ready for this n'agenda kiki kyatakoze Kabila gwe twogeddeko Joseph ne Museveni yennyini yali mu system ate oyo yagibaddemu nnyo ku front page ne behind the page n'abeesonyiwa n'amanya ati kati wano siriiwo kyokka waagala sirimu ate ng'alina byagatta ebirala naye ng'era sigala ali ku system kwajja gamba eyamini bwe yajja nze n'enfuluma naye nakagamba buli yalinamu abasiraamu be abamuteekako ey'obote bwe yaganze ŋŋenze mu nsiko sigenda kukola namu yalinamu eno munange eri akubagana alina nga bagenda notuuka Kenya Otesa nga bamubuuliddeko n'ebiri ku pepa bagira bati document order paper ya gavumenti mbu Museveni omuyeekera agenda lwana kuteesa ne gavumenti ya Tito Okello Kenya naye nga yamanyi ne be banaateesaako nga abali mu ndeno mu gavumenti bamubiddeko ebiri ku order paper n'asindika abasajja be ng'olredde bagenda naliyate biri bagenda biyuzaamu na bujuza so okuleekana siko okukwata obuyinza Sudan ani alina obuyinza beekuba babiri ddagalo ne Burhani baaliridde abona baali bajje n'obooli lwaki si oli omuwala eyeekalaka nabwo abuzaaliwa Libya ani alina obuyinza twayogera oli eggwanga baaliyuza buli omu afungawo naye ku bonna abafunga tekuliko omusajja gwe bayita Mustafa Abdul Jalil yabeeranga n'Abangereza n'Abafalansa okukuba Libya Mustafa Abdul Jalil yakwata ennaku bbiri mu permission ne bamuwa obutone bamuddusa ebberi tetuddangamu buli ekikwatako n'Ogujali adosinzira okubeera ng'otulaba ne Rasta Bag tugenda kukoma wano olwaleero ekigambo kye bayita obuyinza tukitegedde ffenna tosobola bukwata nga tobuliimu tobuliraanye ekyokulabirako ekyangu kiri Kenya Odinga yalina abantu ne teyabukwata nabagamba twali tugenda mu kalulu ako 2020 ne bagamba Odinga okusinziira ku bigendererwa by'abazungu ye yeesiba nnyo kuba Russia n'Abachina ate ng'ensi erimu Abamerika bangi kyokka nga ne ku ground abantu be babatya nawa ekyokubiri musoke mulabe Kenya nti ebitongole by'amaanyi byonna ebyensi yonna birina woofiisi Kenya kati kankugane bagamba omuzungu londa president wa Uganda nga president omu waliwo Omunyankole Omuganda Omusoga n'omu tugeze Omulango ng'omuzungu yalonda asooka n'akwata Omulango n'amukasuka eri ate ezo tribe baziyitya bamanyi kuva dda nnwanyi ye character gye baalabanga mu Odinga nti second this guy is so brutal tusobola omuteeka ku mmeeza n'alowooza akkiriza n'akwata omanyi okulaba karakita y'omusajja nga nti ng'oggyeko kiri ekya international relations nti yatambulanga nabali naye ne ku ground nga batya Odinga bagamba ojjukira abasajja bali batya Besigye naye omukigo ono nga yakutte obuyinza tugenda koma wano tujja kutandika olunaku olala akuume